olwaleero Palamenti esinkanye okubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza mu bbago ly'etteeka erirungamya emirimu gya UPDF muno nga mulimu obuwaayiro 76 obukoleddwako ennongoosereza. Ebbago lino lyaleetebwa mu Palamenti minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth wiiki ewedde nga bagamba nti batuukiriza kusalawo kwa kkooti ensukkulumu bwe yali eyimiriza n'okukuba ebituli mu kkooti y'amagye ku ky'okuvunaana abantu ba bulijjo. Olwaleero Palamenti ng'ejjudde okusinga ababaka okuva mu kibiina ki NRM era nga kyekiri mu buyinza ewulidde okusoma ebbago lino omulundi ogwokubiri. All members are appointed by the High Command from a list it generates in consultation with Judicial Service Commission. This system grants the High Command broad powers to appoint members for specific trials, raising serious doubts about the members' independence and vulnerability to external influence. Ebbago lino libadde likolebwako akakiiko ka Palamenti akagatte okuli ak'ebyamateeka n'ak'ebyokwerinda era ng'amyuka ssentebe w'akakiiko kano yasomye alipoota eno etunuulidde obuwaayiro obw'enjawulo. Schedule 7B should be amended to include a requirement for marking military stores with the logos and insignia of the UPDF, thereby distinguishing them from civilian items. Alipoota etunuulidde obuwaayiro obw'enjawulo nga muno mwe mulinaako okuvunaanira abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Alipoota z'abantu abatono 2 zisomeddwa Jonathan Odul ne Moses Okut Jr. nga bano babadde bawakanya obuwaayiro obw'enjawulo obuwa ebbago lino obuyinza okuvunaana abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. It would therefore be wrong for Parliament to cause a conflict by conferring on a court-martial jurisdiction to try such an offense. For instance, since terrorism can only be tried by High Court, which is an ordinary or civil court, it would be contradictory to try it in the military court. The question is, the NRM government in power for 39 years and who recruited and appointed all the cadres in the justice system, the police, prosecutors, and the arbitrators, the judicial officers, are they justified to complain on the incompetence, weakness in the civil courts to handle any case in Uganda? Alipoota z'abano zibadde zigamba nti emisango gy'abantu ba bulijjo girina kutwalibwa mu kkooti z'abantu so si z'amagye okugeza ng'omusango gw'obutemu n'okwagala okutemula omuntu, okuwamba, okulya mu nsi y'olukwe n'emirala. The current civilian courts, magistrates court, high court, court of appeal and supreme court are all competent by all standards required under Article 28 and 44 of the Constitution of the Republic of Uganda to try any offense in the law books of Uganda. The Penal Code Act is very clear. Are we setting two standards? When asked, you clearly said we are not setting two standards. It clearly states any person. If you kill someone with a hammer, a panga, if you box someone dead, you don't go to the court-martial. They take you to the civilian courts. But if you use the gun, if you use the bomb, then that's what. So it's not that the law is saying all Ugandans must be taken to the court-martial. Ababaka ba NRM bawadde endowooza zaabwe lwaki bawagira eky'abantu ba bulijjo okuvunaanirwa mu kkooti z'amagye. If you talk about Karamoja, my mother was raped. If you talk about Karamoja, I lost my father. If you talk about Karamoja, I'm still losing people up to now. The rates which are for military, what is the interest of that person? Do you have to waste time with that person? Take that person where he belongs. Oluvannyuma ababaka ba NRM ababadde beefuze Palamenti yonna bayisizza ennongoosereza zino olw'abannaabwe ab'oludda oluvuganya okwekandagga ne bafuluma nga kati ekirindiriddwa ye mukulembeze w'eggwanga okuliteekako omukono abantu ba bulijjo baddemu okusindikibwa mu kkooti z'amagye. The Uganda People's Defence Forces Amendment. Madam Speaker, order on Honorable Kataija. Title settled and the bill passed.